Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno, ayogerera poliisi mu ggwanga Fred Enanga yavaayo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwatuula ku Media Center n'abalaga ekifaananyi ky'omwami omu ateeberezebwa okuba nga yeenyigira mu butemu obuzzi bukolebwa ku bannayuganda ne bamuteekako ssente eziwera ddala obukadde 5 eri munnayuganda yenna anaaba amulabyeko, nga kino kyaddirira abo abazze bakubibwa amasasi mu ngeri ez'enjawulo ne batakwatibwa, nga gye buvuddeko oluvannyuma lw'okkuba Gen. Katumba Wamala omwalina okutta muwala we bakakwata abantu abawera ddala 24 nga n'abana ku bo baakubwa amasasi ne battibwa nga poliisi bwe yategeeza eggwanga. Bano bwe basinziira okukwata ekifaananyi kino ne bakiteeka ku mitimbagano ne basaba buli munnayuganda anaabalabye ku muntu ono okuvaayo ategeeze poliisi amangu ddala yeewangulire kavu wa bukadde 5. Okuva olwo lwe yalangirira okunoonya omuntu ono wakayita ennaku 4 nga ne gye buli eno teri n'omu yali amulabyeko. Olwaleero azzeeyo mu lukuŋŋaana lwe lumu olw'abamawulire n'akomawo n'ekifaananyi kino ng'abagamba oluvannyuma lw'okulemerera okufuna omuntu ono ng'ennaku zigenderedde eziwera 4 bongezza ssente ezo okuva ku bukadde 5 okutuukira ddala ku bukadde 20 nga kigambibwa ensonga ezinoonyesa omuntu ono si ndala wabula asusse obutemu, buli butemu obuzze bukolebwa ku bannayuganda abubeeramu okuviira ddala ku bajjeno abazze bakubwa amasasi ne ku bantu aba bulijjo abattibwa mu ngeri ez'enjawulo ng'omwami ono kiteeberezebwa okuba nti alina ky'amanyi ku nsonga ezo. Kati nno obukadde 2 obwo bagamba anaamulabako ogende obwewangulire. Ekikolwa kino eky'okukubanga bannayuganda amasasi ng'ababakuba batambulira ku boodabooda tekyakatandika wabula kitwalidde ddala ebbanga okuviira ddala ku ba Serina Nebanda, Joan Kagezi, omwali Muhammad Kiggundu, omwali Andrew Felix Kaweesi ne Muhammad Kirumira mwe yalugendera, kw'ossa Ibrahim Abiriga, kw'ossa ne Gen. Katumba Wamala eyakasembayo nga ye yagasimattuse wabula nga muwala we ate ye teyalutonze. Kati mu mbeera eyo yeewaliriza poliisi okuvaayo n'ekifaananyi kino n'ekiteeka ku mikutu emigattabantu ng'esaba busabi nti omuntu yenna abalabye ku musajja ono amukwate oba ategeeze poliisi emuli okumpi emukwate avunaanibwe mateeka annyonnyole lwaki yeenyigidde mu kutta bannayuganda basaanyaawo, nga bw'onooba omukutte oba ng'olina w'omulabyeko ogenda kubawangulira kavu wa bukadde 20 beddu. Wabula mukwata abantu bano abamu nga bakyali ku poliisi ez'enjawulo, abamu bagamba battibwa bawera ddala 4 abakuba amasasi ne battibwa nga tebanategeereka nsonga lwaki battibwa. Bano bagamba baali mu kibinja ekya ADF. Kati kye tutamanyi oba n'omukulu ono yateeka ssente mu ADF oba naye memba mu kibinja kino ekyettanidde ennyo okuba bannayuganda. Situmanyi lwaki poliisi evuddeyo n'erinnyisa ssente zino. Kitegeeza nti ensonga z'emunoonyeza z'amaanyi ddala, wabula nga poliisi teyamwatuukiriza mannya. Kye tutamanyi oba yeemumanyi amannya nga yagasirikidde busirikizi oba nga temumanyi mannya emanyi feesi ye kubanga bakubye ekifaananyi enanga n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti amukwatako yenna wakwewangulira obukadde 20 beddu.